Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jack or no sigu. Gwa Queenie wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nayo kugulira kijja kukisiko kate mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa Queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa Dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Shafik Phone Center ekintu ekitadde ku level y'abakabejja andi bakolera service center etabangawo erigwe customer waffe corporate oba high class tukutegeeza nti twalese ebyuma ebimalayo mu kukanika amasimu gonna agakabi tutunda phone spares ne phone accessories ow'amasimu ebika byonna ate nga byonna biriko original tukanika amasimu ebika byonna okugeza nga iPhone, Oppo, Samsung, Redmi, Alcatel, HTC, LG, Motorola, Vivo, Infinix, Intel, Tecno kugata n'endala nyingi okugatako ne spare tablets ne iPads bakola services zino wamanga unlocking, flashing, upgrading ate nga batunda n'amasimu ebika byonna original. Shafik Phone Service Center services zaabe njawufu nnyo ddala ku center bakwaka juice n'amazzi wilo ne free wifi unlimited basangibwa ku Hanifa Towers level ey'okubiri room number F37 oba bakubire ku ssimu 0772 48 5 46 oba 0754 45 89 25 Beba Shafik Phone Service Center. Why, honey? Wabadde nkubira why simu yagudde wansi naye wano ku Shafik Phone Service Center why babanagiridde wano ku Hanifa Towers level 2 wenzize room number F37 abana bakola amasimu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga bete yange kuliko omwana kulika baby munange kulika baby munange kulika omwana kanyumba kulika baby jangu wanange muzuku ujutia mima wazara muyimbi omwana ajja kwa muyimbi ono mulabye amazina agamanyi ujutia omwana yafaanana bannake kakati mama kyembadde nsaba yangu mwana nedda mama kakkanya obusungu yangu oddeyo mumakago ofumbe kubanga omwana tapulira bweru omwana ono nga bwali mulenzi era kyenayagala okirabye kyekyo kyennyini jangu odde mumakago teryaliyo bwereere jangu munnange tugende obusungu bukke mama wampisa bubi mama werabidde kati amanga neve wamwe nawulwa myezeji omwana wa myaka 3 kati mama kyogamba wakanzijukira kati nzo nenyiza bwerere za taina simu kakkana mama nedda kakkana mwana wa mama obonye nange notoba mu mbeera yonna mama obusungu bukakkane kakati kyoba okola ayinza omugugu nange gwembaddeko nawe badde ogulaba naye kakati njagala okukakkane to ogenda oddeyo omuku ayinza nokubanga ayinza nokubaka okunneebaza okukuuma ebbanga eryo lyonna mama kakana mama nandi kakanya naye gwoyaga kituufu nzireyo ddala mama kyoyogedde kituufu sukaali tugenda kumuleeta buli kimu tugenda tewali kye tutagenda mwasa wala muleeta waneno ngambadde lutunga ate olwedde navayo mama ng'okimanyi nze munnange mbadde simanyi wammwe kati nze talina simu nze ataagoberera mama bwe nali nveeka nagamba ngenze kyazanga waffe nentambula nenzija mu maka ga mmange andabiridde okutuuka okola nga ndese omwana wammwe era nanti mama nange ne nga nti mama
Munange webale. Ngomugambisa ebigambo ku mama wange kumbera gyabonye nange. Kulaba bintu nandirizenga netise baba. Toba tosobola kwetika bintu nojja nabyo. Kakati nga bwentegeddewo era nga bwenkitegedde gwe situka tugende olabe nga site ebintu tebijje. Tunule eno naawe. Ndeka naawe omwana atunule eno gwe toyagala alabe kitaawe bakutwale tulabe tata. Ogende tugende wataata wamma. Atata. Mazinga. Gwese. Ariko naza ngokikina kiko. Njakulwa uliko bongo kinaza. Kati wansi. Ariko kina lako. Nkulabi kidenga mugalawo. Nze kwa sitamye mu botyo. Nze kwa sitamye mu botyo. Sebo mboza gwe. Nze kwa sitamye mu botyo. Bega bwofukamira bulungi n'okuta ekigere kyange nga oli weewembese bulungi omenyeka. Kati kyoba okola. Ate yangu wano sagala kutuulawo nnyo njagala kulannama. Leka kutangala butangazi bwetwana gana amazzi gange gugagotademu ebigere byange. Fukamira kuta ekigere ate bulungi. Nesha nga toyogera. Kigere kibadde kinyogoga nga kiringa olulimi lwete sina kindi nnyindo zembwa ekyage kigere kyogamba ekyoli kyenaaza okumanya nedda ebigere byange byanga byebivuddeko obuzibu okugamba nti naaza ani okumanyira sobola okuviira Queen ani okumanyira naaza nze siri mulema notandika n'ogamba mbu byawululala ng'ebyembwa nze kankubulire nsobola okuviira sigwe weka asobola okunaaza nze nina abasajja bange basobola okunaaza saagala muntu gwe ngambanga wena notugola bona kugambyeko kabulungi naazaako wena ne weenyiza n'obaaluka n'okola ki ogweyagala nkole ki noleka nenjogera nze kaneyogeza ng'omulalu ninga mu nnyumba talinaamu muntu kati ndeka kyebika okunaaza ne leero newankubadde nga nazala oyo wayumba naye n'olwendo lw'amazina lukumba okumuwa n'ogamba nti bannange nazala wange kandetakake mumwaliri yadde nina oba omuntu wayumba naye niiri omubudaabudaku omwana atambuzeebuze yenna nze ansuddeawo busuuzi tulaawo bane tulaga bukyayi bwe buti nga ninga yakuttira omuntu omulamba zatakuttiranga ku muntu mulamba omubudaabudakuogenda bulungi mwana wangebazenga ekyo sikimukazi mulala ekano muzukulu waayiteewo jangu mazinga mpola mpola ojja kugwa mpola agenda atata sirika mpola mpola kakati genda mpola genda ofumbe bulungi tebateekangayo muntu oganyira okukyusa engoye ompoleza mbw agenda mbulwa okwako ogenda nazala omutegeere bulungi owulira omwana wuuyo badde simanyi nti musajja gwe tonjagala muno nakugambako ekintu gwe n'omuvuma buvumi ogamba otya muzeni n'ebigere biringa ebyembwa nogamba mbu ebigere byange bigazijjo Queen togenda munnange ojja kunzitira bwereere Queen sagala atalabikanize bunyizi Queen tokola kintu ekyo kundwaza mutima nja kulwala mutima ng'ate teguwona mugambe ebintu abitegeere akitegeere bulungi aleme kumpisa mu maaso yazalawo omuntu tebamuyisa mu maaso mama nebayisa mu muntu maaso ye mama abeere bulungi kale mama obugoye bw'omwana obwerabidde mama madde mbulese omugirawo akagaati nemutuweerezaku ku mugaati netulyako ne ku mmere era obeere obufumbo bulungi onyazala omuteekangamu ekitimba olekerawo okumuyisaamu amaaso akati n'omusajja enyumba olaba atagiteekanga musajjawebale nnyo ate mwana wuuyo ovumbe ojja kuzaala n'omwana omulala munnange webale nnyo naye mutuweerezanga kasukaali nemutuweereza kasukaali netunywako n'emigaati naffe katuwoomera nemutuweereza ne kukamere ne tulyako byonna tujja kuleeta batulabire mama nianze motoka jangu tunaenda jangu tunaenda mazinga motoka yange brum brum aleka motoka hiya neyo nuji jangu tatagenda kukulia motoka unajizeyo mwana unajja kuba muvuzi wa takisi mulabye
Niba ne kati ngenda bikwata nti okwate motoka nkwate ne. Chatweba ndefuga. Eno ndefuga gwe kwata bitu byonna. Gende naye. Gende. Vum vum. Gende. Agenda. Komewo mama. Vum. Amangu wa kuleta. Yanga kuleta. Angu wa. Komewo munange. Vum vum. Tujja kuja tubakuzeeko mama. Aya. Azifuga. Webale kutambula Anga sata. tugende gende uveko bayita gende munange. Anguwa. Bebe ganda yuwa. Anguwa. Agende. Munange muleka avuge emmotoka ye akyajagala munna ate abaana abatonda abayagala ate nakyo ngakivuga akyagala ngalagira ddala nti mmotoka akyagala abaana bakwata eno lekamanga kati omanya gyalaga oyo omwana oba omanya kyaliko naye mama oyogedde muyimba alivuga takisi naye era muwala nga alina kuvuga takisi naye nga si mmotoka alimu emirimu egisaana okugamba ku mwana wa muno naye era takisi gyolabyoko Anguwa. Agende eno. Angwa ati angwa. Jale tabwe. Bebe vum. Amangua. Mpola ntitude ebintu kwetola nti engoye tambulanya. Anguwa nawe. Mpola tambula mpola olinatukira kukola nsojja kukoowa nnyo Agenda tata nawe. Bibi genda yuwa. Anguwa nawe. ngasirwa kisikunonya gwomuntu oyangudabuda bwatyo gwomuntu oyandabirira ennyo bwatyo era kyekisinza okusitula neŋakangene none muka mwana wange omanyi nti yewasa omusege gwayonoona ebintu byonna byonna tewaliwo nekintu nekimu yewasa omusege negwonoona ebintu byonna byonna neŋŋamba nti aa siyinza kusigala bintu bya mwana wange gera nga byonoona omusege omulala Agende mpola mama. gyeguli gyeguli mwaka gange gyeguli buli kimu naume mama nze agenda kungwako eyange tagenda gibeeramu eyani eyiyo amaka gange era nange kyekinusinza okunuma neŋŋamba nti gwaki otambula nampola emmotoka z'ebiseera bino sirena bwe tunatuukira tujja kutuuka yawasaki nkulayirira mama eyange tagenda gibeeramu nyama talina omusajja nga talina mawu myaka esatu ndi eno ntoba na mwana nga takulabiridde nako waddoga Agenda yuwa. mama tambula muyango kuba ndaba nabanga n'okulwawo aliwo njagala kutuuka mu bwangu sibena bwe ngenda kutambula mbuuke mukusinkole ntya myaka esatu ndina mwana ntoba naye ntoba n'olubuto ng'ongamba nti omusajja teyawasa omukazi omulala ate naddi omusengera nkuteeka mu bintu byange omwange kati nkulayirira mama wange ekiki nkubuulidde ebintu ebyo byonna nze sinzaolimba wandibadde wejjajja nonoonya otuuka kyokumiikiriza nkunonya nga tolabika okuleka nkulese mama otambula ntambudde ebbanga ti bannange nze mama tekisoboka ekyo naye nga nkunonyereza bbanga mama tekisoboka mumaka gange olimba batuusa jangu nze njagala genda obudde bwampiseeko dda oli ku magi Sicha.